Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Lunaku lwa leero essaawa 3:45 ez'akawungeezi wano ku Media Choice Television tukuleetedde omusajja oyo gw'olaba muyite naggwadda naggwano oba muyite bingwa mu kisaawe ky'okuyimba ayitibwa Diplok Segawa. Diplok Segawa musajja muyimbi omuwandiisi w'ennyimba Ssaako omugundivu ennyo mu kisaawe kyonna eky'okuyimba at large muyite musical legend. Omusajja ono mutabani w'abasomesa yatandika okuyimba ng'atandikira mu famire kwaya oba kwaya ya famire yaabwe eyitibwa Mirembe Famire Kwaya. Abamanyi Mirembe Famire Kwaya mugimanyi, abatagimanyi mujja kugitegeera olwaleero, naye nga Diplok Segawa gwe mbaleetedde olunaku olwaleero yajja ekigere n'ava mu kwaya ya famire ate n'akola ebinene bye mbaleetedde olwaleero mu kisaawe ky'okuyimba. Soso mimi la so mimi dodo fami soso mimi la so mimi do re mi ebyo byokka bye nasooka okuyiiya nga sinaba kutandika mu bujjuvu ate kansooke nkubuulire. Programu eno ekutuusibwako mu scout omuzimbi owa Stone Roofing and Construction Company ono nga ye Nkooyooyo Elisa Kiwana. Nkooyooyo Elisa Kiwana ye musikawutu ne banne bwe bakozesa obwesimbu okubanga bakuwa services ez'enjawulo. Njagala okutegeezaako nti wandisobola ssaawa eno okuzimba bw'obanga weeteeseteese n'ogenda mu hardware ya Stone Roofing ku Masanafu roundabout n'ogulawo akawunti n'osobola okugulayo byonna bye weetaaga okuzimbisa. Ebintu ebyo nga lw'oli bimalirayo bali bikuleetera. Nkugambye basajja bano beesimbu ng'oggyeko ekyo ebyo n'ebintu ebitasukka kilomita 25 bajja bikuleetera ku bwereere kasita biba nga byambuka waggulu wa miliyoni 3 byoba bitambuza ne babikuleetera bwereere ne bw'oba obaguzeeko ssaawa eno nga si byakugulawo akawunti kasita biba nga bisukka miliyoni 3 nga tosukka kilomita 25 bajja kubanga babikuleetera bwereere. Tebalina kyakuzimbisa kibatalina balina amataffaali ga 99 ate osobola n'okutumya enkokoto. Osobola okutumya enkokoto entono n'otaddamu ebyo byakutabula ate kuleeta sementi. Balina kye bayita ready mixed concrete. Oyo nno nga balina emmotoka esobola omukuleetera mu butono bwonna bwe weetaaga. Teweeganya n'ogamba enkokoto entabula eba nnyingi. Aba Stone Roofing osobola obbakubira ne bakuleetera enkokoto ewedde emirimu. Bakola ebintu bingi nnyo ssaako n'okuzimba n'okutunda eziwedde nga basobola okuzimba ennyumba ng'obawaddeyo akasente katono nga bagizimba ku ttaka eririko ekyapa ate oluvannyuma bw'omalayo essente ezo ku ttaka lyabwe kwe bazimba bw'omalayo essente ennyumba yo ne bagikugwasa. Bakkubira pulaani ssaako naawe okukolera embalirira ku by'okuzimba ate nga basobola n'okubalirira ennyumba yo already singa obeera oyina pulaani. Balina services nyingi gy'ojja bakubirako ku namba z'amasimu ago. Sijja kubanga mbalwako kubanga beekoledde erinnya mu nsonga y'okubeera abeesimbu. Oyagadde okutambula ng'oyagala kugenda mu nsi ez'ebweru ng'ovaano mu ggwanga Uganda akozesa kampuni ya Juba Royal Travel. Balina ddiiru z'ennyonyi ezisinga okubeereza wansi. Kampuni eno ekuteekerateekera ebitambuliiso ebikuyamba okutambula mu nsi eno n'okugenda mu ndala. Abaagala okukola South Sudan nga muli mu Uganda bajja kufunira work permit. Abaagala okukola mu Uganda nga muli South Sudan namwe bajja bafunira work permit. Owe South Sudan ojja basanga Crown Hotel opposite reception ate wa Uganda ojja kubasanga ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket. Working visas, air tickets, work permits, air tickets, bakulira visas n'ebitambuliiso ebirala bingi nnyo. Sijja kubanga mbalwisa katugende tukole programu yaffe ey'olwaleero. Sebo nsanyusa okulaba. Nange munaye nsanyusa okubeera naawe. Omanyi wakola ebinnya. Ebale kusiima. Buli bale tutandika nyine ebyafaayo byentereddeko abantu. Nange bimpomedde kennyini kabikola okubiraba. Nga tugenda okutandika. Oli otya ssebo? Gye ndi bannange. Musula muti eyo. Bitambula bitya? Mpola mpola bulungi. Mazima. Ate obulamu kasita bubaawo. Mazima. Essuubi libaawo. Katonda akuwadde obulamu. Yeah. Yakuwa amagezi ag'obuyiiya. Yakuwa amagezi ag'ekika ekyawaggulu otambudde.
okoze biki byonna ngenda kutandika kanefuule nti nno nze sikumanyi nkusabe weeyanjulire abatulaba. Amannya gange ndi Diplok Segawa Katumba, ndi muyiiya wa nnyimba, ndi mutendesi wa nnyimba, ndi muyimbi recordinga mu studio ate era ndi performing artist. Mpulira performing artist kitegeeza nzira ku stage n'ennyimba ate composer songwriter kitegeeza mpandiika ennyimba z'ennyimba oba zennyinza okuwandiikira abalala. Kati twalimu eddakiika emu ku bbiri ng'otubuulira ozaaliddwawo zootya ku nsi otuusa otya ku myaka gy'oliko. Nazaalibwa abagenzi Aida Nantumbwe Katumba n'omwami Benyamini Batwerinde Katumba. Mazima Bonna baawummula era beebase Ekababbi Bulondo Busiro kumpi n'ewakiso. Mazima nazaalibwa ne baganda bange 10 twazaalibwa abaana 10 era twazaalibwa taatanga musomesa era headmaster okumala emyaka yasomesa okumala emyaka 5. Mazima nze we banzaalira yali bamutumye Bugerere Nazigo era we banzaalira awo nina baganda bange nga bwe njogedde twazaalibwa 10 ne tubanga ffenna twali tuyimba. Mazima era twakulira mu famire nga nnyimbi nga ne taata atuyimbisa nga musomesa ayigiriza okuyimba. Mazima so bw'atyo n'atutendeka mu kuyimba. Luvannyuma mu 1968 ne tukola kwaya eya Mirembe Family Choir. Era kwaya eyo yali nnyo ku radio ne ku Uganda Television mu myaka egy'ensanvu n'egy'ekinaana. Mazima nga yataata ne maama omu. Mwatuuka ne ku television yoyogera mu gy'ekinaana. Yes. Was it a family thing? Was it a village thing? No. Nga twalina bakulu baffe nze omu kubasembayo wansi kati bakulu baffe bali mukulu waffe omu yali asoma mu Lubiri Secondary School mu mwaka gwa 1968 n'agenda okukolayo program y'olulimi Oluganda kati n'ayogera nabo n'aga nti naye baganda bange bayimba mu biseera ebyo nga ebitongole bya gavumenti ng'ebyo ebya radio ne television bakola emirimu gyabwe nga tewali ate kusooka kulaba mu muntu. So kati ne basituka ne bamugamba nti tujja kujja tubalabe. Omuzungu kyayita audition. Ne bajja waka ne batulaba ne tuyimba ne batuproducinga oluvannyuma ne batandika nga okutuleetanga ku Radio Uganda wano. Bwe twayimba omwaka nga mulamba 2 nga buli mwaka tukola emirundi programs za mirundi ng'esatu. Oluvannyuma ne batutwala ku Uganda Television 1972 ne tutandika nga okukola programs nga 3 mu mwaka paka 1990 mu gumu nga tuyimba as Mirembe Family Choir. How did it feel being on radio? Olaba nakati kikyali ky'amaanyi eri abantu abamu. Yes. You were in radio in the 80s. 1960. In the 60s. Yes. Nga nina emyaka 10. So nze nkikuliddemu. Njagala kutegeera the feel. Omanyi this time from myaka gyaffe abantu abafunye obusimu ne bakola amawulire ne bafuna obuzindaalo ne batuula. They don't respect it. How did it feel okubeera as a family mwine ekintu kyosobola creating ne mutwala ku national radio? Twakuzibwa mu nkula nga tuli beetowaze ate ekyokuyimba era twakitegeerawo nti kirabo Katonda kyatuwadde etukikwata n'obwegendereza ate n'abantu abatukwatako mu Radio Uganda mu kiseera ekyo Mukalazi Kyobe, Irida Nyanzi, Eva Kabalikagwa bonna eri wamala ku TV, Triza Matovu ku TV, omwami Batte atazaala Joseph Batte, Edmund Batte yali ayimbisa bunnamwaya. Kati okuva olwo ne tubeera nga tuyitibwa mu churches ez'enjawulo okuyimba. So kati twali beetowaze ng'ate tunyumirwa kye tukola ng'ate tumanyi nti kirabo ekiva eri Katonda era baganda bange bakyaliwo. Zino ennyimba ze mwali muyimba, yes, were they mimes? Were they original compositions? Did you guys compose your own songs? Oh wow. Twasooka ne tuyimba ennyimba ez'omu kitabo eky'ekkanisa. Mazima oluvannyuma muganda waffe omu mwannyinaze mukulu waffe n'agenda e Nairobi, physiotherapist Junior Katumba n'agenda e Nairobi n'afunayo ekitabo ekiyitibwa Sacred Songs and Solos nga kirimu ennyimba 10 kya luzungu.
kati mu kiseera ebyo nga nange ndi mu teens 18 20 ekitabo ekyo ne tukifuna ne ntandika okukyusanga ennyimba zaamu nakyusa ennyimba ezisooka mu 200 nga nzitranslating okuva mu luzungu okudda mu luganda ate era mu kiseera ekyo kyekimu ne ntandika n'okuyiiya ennyimba ezange ne ntandika okuyiiya ennyimba kubanga natandika okuyiiya 1979 ne ntandika okuyiiya ennyimba ezange era kwaya yaffe eya Mirembe Family Choir ngeziyimba nga tuziperforminga mu different churches twatambula n'abantu bangi nnyo nga Pastor Serwadda Pastor Kayanja abo bonna bwe twakulanga nga tutambula nabo mu kuyimba waliwo ne yalinga Reverend Makumbi ne Bishop Kauma kwegamba nga bwe baba bagenda mu churches ez'enjawulo batutwala ne tubanga ffe accompanying choir so kati ne ntandika okuyiiya ennyimba Owekitiibwa Diplok Segawa okoze ebintu obikoze engeri emboozi eno nti tebagitutumye njagala kukitegeera ekiteriko nti oba eri bias to this waliwo ebintu by'oŋŋamba n'ontanula njagala kutegeera composing music songs or writing ebintu ebyo kibeera mu musaayi kibeera mu bwagazi Katonda yakikuwa kugamba bw'oba oyikira ku makyano kyosembezaayo Katonda yakikuwa kiba kirabo kubanga mu baganda bange ffenna bwe twazaalibwa 10 ate neesanze nga Katonda yampanze okuyiiya newankwadde baganda bange bonna nga bayimba bulungi nnyo naye ate ekyokuyiiya ennyimba Katonda ekyo yakiwa atenze kirabo kiva wa Katonda gwe n'okyongeramu amaanyi okukifuula ekyobuvunaanyizibwa Katonda akuwa gwamanyi kyokozesa kyakuwa oyinza okukituulira oyinza okukyongeramu amaanyi n'okirongoosa kye bayita nurturing the talent so kati nze Katonda bwe yakimpa n'enkizuula mu 1979 nensooka okuyiiya oluyimba lwange olwasooka lwali luyimba ki luyitibwa Lord of the Seas naluyiiya ndi Masaka mu Technical Institute e Masaka nensooka nduyiiya then ne mu lutalo ya 1978 range y'oluyimba olusooka then 1979 mu kiseera ky'olutalo olwo olwava e Tanzania awo nenjiiya ennyimba nnyingi nnyo Lord of the Seas kigambo kya luzungu omanyi oluzungu mu Luganda twandikiyise nti Mukama afuga byonna kuba nebuuza omuntu ayiye oluyimba mu luzungu ali mu teens nebuuza because even this small kind of talk around town abamu perfecting aluzungu you had the capacity in the 70s to compose a song in English and most of my songs I composed them in English nazitandikira mu 70s kubanga ne olwa pop lwe nasooka it's hard to be in exile naluyiiya 1979 then oluvannyuma ne ntandika okuyiiya mu Luganda mazima kaakati ebintu ebyo bikoze ovudde mu buto Mirembe Family Choir mwali mugoba ki did you want to sing for church did you want to nga family choir it was how mwakikolanga mutya did you mwasoka ne mwoza ebintu ne mugenda ne muyimba mu lusuku otyo webale nnyo kumbuza ekintu ekyo kati awaka bwe twamalanga okusaba mu church nga tuvuddeyo mu church tuli awaka taata yatwagazisa okuyimba kubanga yayimbanga kati nga tugenda buli omu ayinza okukwata oba ekitabo nga tumaze okulya kulwa Sunday ngolo n'okwata ekitabo kyo ekya sofa notation nga bingi awaka n'otandika okuyimba kati taata bwe yakulengeranga ng'ajja wooli n'agamba kino kiyimbe bwoti kino kano katereze bwoti lino eddoboozi lijjeyo bwoti eno solofe esoma bweti kati okuva olwo ne kibanga ne baganda baffe bakulu baffe ffenna buli kaseera ekintu kye twandise free time buli kaseera nga tubeera tuyimba so music was done in your free time biri mu bikoze buli muntu in the back of your mind ng'oyiye ebintu ebyo what do you expect to achieve from awo twali tuyimba buyimbi nga tunyumirwa bunyumirwa but as we got exposed kati bwenzijukira 1974 aho twakulanga waka waliwo nnyo ennyimba Eclass Kawalya azaala Joanita Kawalya wabayirangawo Serukenya ennyimba Christopher Sebadduka na taata ng'agula ennyimba waka nga tuziwuliriza kano kankakubuulire kajja kusanyusa mazima nti bwe nali omuto nga ndi mu myaka nga 3-4
nga waliwo ekiyitibwa gramophone awaka oba record player nga bakiteekako record ne bakinyoola ne kitandika okuyimba oluyimba kaakati nti olwo bakulu bange ne maama ne taata bannyumiza nti nafukamiranga ku kyuma ekyo ne ntunuulira oluyimba olwo nga luyimba kati bwe otulo bwe twankwatanga ng'omutwe gugwa mu kyuma kiri ne kirekeraawo okuyimba awo ne bamanya nti Diplok akoze eki yeebase otherwise nti bwe bansitwanga ne bantwala mu buliri nakomangawo ne ntuula ku kyuma ekyo okukiraba nga kiyimba kati nga omuganda bwaga nti akaliba akendo awo baatandika okumanya nti nze nja kukisussaamu ndowooza ekyaki ekyokuyimba era ennyimba ez'abantu abo Eclas Kawalya Mwami Serukenya Kanyike Christopher Sebadduka eri Wamala eze bakusookerako ezo mu gyenkaaga nazikwata nnyo we nawerera emyaka 10 nga nzimanyi zonna mu mutwe. Serious? Yes. Omanyi bw'obeera oyogera mba mpuliriza banze mulabye ali mu katebe ak'omu maaso akakuleba audience. Yes. Ati bonna abalaba bandiko mabega nze ntitudde mu maaso. Yes. When you talk about ekyuma ekiyimba, yes, you call it mujita gramophone. Yalinga eyitibwa gramophone. Gramophone. Yes. It sounds then they developing to record prayer. It sounds to be something that was in a way of family. Yeah. Okujigulaba yes. kubanga oli mutuufu nnyo. Did you come from a well of family? Yes. I came up from a well of family. Tata yali very organized teacher. Era twafuna buli kintu kyo. Because when you told me teaching, ndowooza omusomesa w'ensangi zino owaluli alina gramophone. Gramophone. N'emmotoka. Yes. Nga bijja mu busomesa. Tata yagula emmotoka empya mu 1963. I was barely 3-4 years old. N'agula a brand new car. It was called a Zaffe. Ate yali musuubuzi. Munnabyabufuzi. Naye oba yaliko mu byobufuzi. Ndowooza yalikoko ne mu byobufuzi. Kubanga nzijukirako abantu nga bagamba nti omubaka w'ekangulumira nkijjukirako mu lukiiko lwa Buganda naye nga nkyali muto taata obusinga nagiraba mu busomesa naye nga nzijukirako mu buto nawulirako nti taata mubaka w'ekangulumira. But it means you spent a lot of time in teaching. Yeah, kiri alabika yayingirako katono mu byobufuzi. Eyo nange kanveeyo kuba mbadde ngezaako okuimagininga amaka agalimu ekyuma ekyo ekiplayinga nga galina okuba amaka nga ali established angezaako correspondinga kyongambye ne eteacher. How a teacher could own ebintu ebyo. But he was very organized mu kusomesa kubanga ekyo kyaliwo myaka mitono nnyo oba 3 oba 2 naye ebiseera byonna naye nazigo gye twali ng'era headmaster. Mpulira. Yes. Kitegeeza kyali kitambula. Newe twagenda ekababbi gye ku butaka bwaffe era n'azimba ennyumba ey'obuwangazi gye ndi kutwalamu n'olaba nakati weeri yagizimba 1966 eyitibwa Mirembe Home. It's a permanent home. Mpulira. Yes. Ng'ate musomesa n'atandikayo n'essomero n'ekkanisa. Abamirembe family choir bale mwayimbanga nabo baliwa. We bali bangi. Abasinga bonna babadde basomesa bana basikatu ndowooza kanve waggulu n'alongo Semwanga ye musawo abadde musawo mukulu waffe ya retiringa. Sister Miriam Katumba naye abadde musawo nga yakulira Entebbe Grade A Hospital naye ya retiringa. Benon Katumba ye managing director wa Hog Safaris ali mu tourism. Then Unia Katumba, she's a physiotherapist abadde Nairobi Aga Khan Hospital ne Mengo Hospital naye ya retiringa. Then wafaawo omu Marjorie Katumba yali musomesa nga she was a nursery teacher ye yafa kufenna nga bwe batuzaala. Then Barnabas Katumba abadde mukulu w'essomero mu masomero mangi a retirinze nga abadde Entebbe Namate. Then Eri Katumba abadde mubazzi nga naye asomesa mu masomero ga Technical Institute era awummudde nga ye mukulu w'essomero lya Bira Technical Institute ya Church of Uganda. Then olwo nze nenzirako Diplok Segawa. Then muganda wange addirira ye Tezra Katumba asomesa yakasomesa emyaka 3 mu St. Joseph St. Kizito eriri Bugolobi. It's a big primary school in Bugolobi ya Catholic mission. Tezi Katumba. Then asembayo Nancy Katumba. She's a lecturer at Kyambogo University mu
disability abatawulira bulungi abalina impairment mu kuwulira. Yes, she's a lecturer in Kyambogo. Era yasomeseza obolaba aba translating amawulire mu sign language. Serious? Banji basomeseza abali ku TV. Do you guys, when you come home, somewhere, and we always come home. And when you go home, we go home. Do you go and muyimba nja kuweereza ka clip tuyimba buli kaseera kuba mpulira yes. eri abasawo eri abakoze emirimu egy'enjawulo professional mu categories zonna ze muweererezaamu nga batuuse no retiring the moment it kala okungamba ku retiring kitegeeza ni family muli bawangaazi family mwekwata bulungi muli bawangaazi but I want to have a feel that day mbalabeko nga muzze mwena the mirembe family choir buddamu ne muyimbamu ne last Sunday twaliko emukono eyo nga waliwo abatukyazizza it was just a get together twatandika butandisa okuyimba nja kuweerezako ku clip everybody was mesmerized. Soprano yongeramu Mama yalima akalimira kempindi akalimiro mama yalima akalimira kempindi akalimiro mama yalima akalimira kempindi akalimiro kapesi kaleti ona bwitaba akalimira kempindi muteyo tukamwona akalimira kempindi Kakali wali antiteze kakali kaleso kubanga tuyimba ate tumanyi yes tewali gwotandika nti nkutendeka mu ddoboozi wete buli omu omuweereza buweereza luyimba twayimbye oluyimba nga baluyita of all the birds naye twewunyiza nti tubadde twakamala emyaka nga 4 nga tetuluyimbako naye nze nge yali secretary of music mu Mirembe Family Choir nga nze ntegeka ennyimba bwe nalabye pate bwefaanana ne gathering nabagambye ogambe nti tuyimbe of all the birds without practice without anything naye nga twakamala emyaka 4 nga tetuluyimba but we sang it to perfection. I see. Because tuli baki muli already ekintu kibali musayi yes kyatuzaalibwamu mazima kati eyo ye family njagala abantu abali eyo you see I'm enjoying this conversation. Thank you. I want everyone who is watching this video to enjoy the conversation given OHT Diplok Sega wakyatugamba now oli musajja atambudde ne bompita Diplok Sega wecho ekitiibwa kireke abekitiibwa gye bali I am just a simple person gifted only njagala okugendako in this journey of yours of music okay since yali omutambudde otya I have had it has taken you countries, it has moved you places. Yes. Journey ya music ene etya. Kati mu 1982 ngera tuyimba ne Mirembe Family Choir. Okay, okuddako emabega 1979 brother foyo omukulu Benon Katumba yatuleeta wano I was in S1 S2 n'atuleeta mu National Theatre nga eri wamala ayimba ne Jimmy Katumba n'abawala baali beebugema Adventist College nga babiyitibwa Pre-Jolly Trio nga kuliko n'omuzungu eyali akuba ennanga ng'ayitibwa John Dixon kati brother waffe n'atuleeta kubanga twali bayimbi era n'amanya nti tujja kubinyumirwa and indeed it was a game changer kati bwe nalaba Jimmy Katumba ne eri wamala nga bali ku stage bakuba ebidongo tebyali bingi nnyo n'ennanga nga bayimba bakutte microphones 1979 nenjagala nnyo ekintu ekyo kati nentandika mu birowoozo okugamba nti okuyimba nyinza okususaako okuva mu family choir nemba nga nkyasoma kati 1975 nali Lubiri Secondary School Afrigo Band netandika
ebidongo ne bitunyumira nnyo nga tebatukkiriza kugenda we bakubira naye nga nonyimba muba mu bbaala mwe ziri edda ensi yali etegeerera ddala ng'era nnuŋŋamu nga ku bbaala kubeerako nti under 18 not allowed so kati twayimiriranga wabweru ne tuwuliriza musiki gwe bataddemu eri naye era nga ne bwogezaako nga togeza nako nakuyingira kubanga era nga n'ab'ebbaala tebayinza kukkiriza naye ffe kati twabeera nga wabweru bwa bbaala enaakulabye ne tunyumirwa music kubanga twali tumwagala waliyo bbaala Suzana night club waliwo n'obubaalabala nga bamubeeramu ekyuma kyayitibwanga jukebox kati nga basuulamu ennyimba nekiyimba naye ffe nga tuyimirira wabweru ne tunyumirwa so kati bwe bandeeta ku theatre awo nennyumirwa nnyo nentandika mu bwongo bwange okugaa nti nange nsobola okukola ki music ow'ekika ekyo era tetwalwa fast forward mu 1982 bwe mba ngenze e Masaka 78 ne ngenda e Masaka Technical Institute kati gye nsanga omwami ayitibwa Lugobe kama amuwumuza emirembe nanjagala nnyo n'omwami Pastor Kakembo abadde akulira Seventh Day Adventist Church ne Miriam Kakembo omukyala we banjagala nnyo abantu abo abasatu nga ndi e Masaka so mwami Lugobe nga ntwala okuyimbisa kwaya ye ng'ate ne mwami Kakembo Pastor Kakembo ne mukyala we bamentaringa mu mpisa ennungi n'okuyimba ng'era baagala nnyo okuyimba nga balina piano awaka bakuba ne tuyimba ffenna kakati 78 awo olutalo ne lututtamu 82 ne ngamba mwami Lugobe oyo we Masaka gwe nayimbisizanga kwaya ye nti njagala kutandika band indeed nabeera very positive nandaga muganda we mwami Yakobo Senkungu abeera bunnamwaya ne mwami Kitaka owa welcome eyakafe ennaku ezo n'omwami Kasiko John yalinga mukwano gwa famire yaffe ne beegatta abaami abo ne batandika okunyambanga okusobola okukola band nga waliwo okugula ebyuma ne mbabuulira n'omwami omulala yayitibwa mwami Muwonge Kewaza mu biseera ebyo nga ye headmaster wa Nakasero Primary School ebiseera ebyo entalo zaali nnyingi mu ggwanga so nga n'ebifo w'okusula banaye naakulabye nga tewasulika Mengo tewasulika kati ngenda okutandika group ne twebeera e Nakasero Primary School ewa mwami Muwonge yali mukwano gwaffe n'atulera so kati abaami bano bagendanga okunyamba tupangisiza ebyuma tukoze eki training nga tukolera Nakasero Primary School 1982 kati mu mwaka gw'ekyenda ogw'ekinana ogwo abaami abo ne bankolera ekinene ne bangulira ebyuma okuva e Bungereza mukwano gwange ayitibwa Walakira mu biseera ebyo tewaliwo communications amasimu tewaliwo fax walingawo fax ndowooza fax yaliwo yalonda akapapula ku Balintuma Road nga kaliko address eya company ekola ebyuma ne tuwandiika address eyo ne mbawandiikira ebbaluwa ne bampeereza catalogs za musical instruments guitars what not so ne mba mwami Lugobe mwami Senkungu mwami Kasiko mwami Kitaka oluvannyuma ne bampeereza ebyo ne tulagiriza ebyuma ne bigguka entebe so in the speech day at Nakasero Primary School ya 1982 we had the equipment ne tukola kye bayita testing okwegezaamu kubanga ebyuma twali tetubikubangako nga tulina ebyuma bipya ne tubiteeka ku stage omugenyi omukulu yali prime minister mu kiseera ekyo Bote 2 yali ayitibwa Otema Alimadi yali chief guest so ne tukuba music ku stage nkubuulireko abaaliko abamu ku stage yange nga kuliko gwowulira public relations wa IGG Munila Ali bwe bwana obuto obwali nga buyitibwa Junior Reigns n'omulala ayitibwa Aenea bwe batyo n'omulala yali waligo yafa then n'abakulu ba Reigns ne tu performinga our very very first performance then later on mwami Jemba Kagwa yali akola mu UDC era nga muzadde ndowooza Nakasero Primary School n'atandika okutumentaringa naye n'atu exposinga mu corporate bodies ne tutandika okukubanga ku Embassy House awo
nga tukuba end of year parties nga bwe tuyiga nakuŋŋaanya abaana school going age people be nasoma nabo mu colleges ne be nasoma nabo mu primary okukola Diplok Segawanda Rains 1982 yes nengiforminga kati olwo olugendo lutandise olw'okuyiiya n'okkuba ebivuga obifunye tubifunye babireese tubyonoonye bye bubi tubikubye bubi ati tubikutte bubi tetubirabangako naye nga mu kiseera ekyo era tubenchmarkinga mwami Matovu owa Frigo buli kaseera nga tugenda ne tumwebuuzaako mu biseera ebyo ne Jimmy Katumba yaliwo ng'era performinga nga nabo bajja ku ofiisi eri Wamala ne bampa amagezi nga tu-establishize ofiisi yaffe ku Embassy House awo mazima lwe lugendo olwo kutandika ebidongo music omanyi abantu abasooka mu kintu batesitingira abakijjamu oluvannyuma n'abagiramu cream naye bo babonaabona kituufu oli mutuufu jjo. How did you feel these instruments mwakabiraba mu bijje bweru bituuse entebe mugamba okutta akati okikoonako oti how could you even produce music out of these things? Twali tugira nga tulina wano bye tusooka bye twapangisanga nga tetunafuna byaffe nga tubipangisa naye nga oyinza okupangisa gita Old Kampala n'opangisa microphone ekanyanya emutundu enojjayo bass guitar amplifier n'ogijja mu ndeeba kwegga n'ogattakata ng'ebyuma tebiriiwo mu nsi ng'ogattakata obuntu bungi nnyo then n'ogenda osaba ku oba technician owa Ebonies najja abayambako okubiyungayunga bikole ate oluusi ne bikuba amasannyalaze kwegamba mwalimu ebizibu bingi nnyo but later on 1983 mikwano gyange eyo bakadde bange abo ne mbagamba nti ndowooza kangendeke nammwe e Bungereza ntandika okumanya ebisingako ddala n'ebyuma bino okubikozesa era nentambula nabo nenfulayinga nabo e Bungereza mu France mu Italy nenyongera okumanya ebyuma ebisinga. I'm here creating mental images of reality film of whatever you're talking about. Thank you. Kakati ongambye ne mutandiko performing. Yes. But when I was looking at how you've been going through life and why I made this choice to have this interview. Yes. Nakula bango okola performances. Yes. Zesi nawulirako bantu ba performing. I had you even performed for the Queen. Yes. I had you've been at several stages. Yes. Because recordings ezenja genda kutandikira ku recording. Yes. You otandise okurecordinga. Oti ezizo zenyini. Yes. Wazitandika otya era zeziriwa. Yes. Era ne performances ezo nazo nzogereko webale nnyo jano ontambuza bulungi kubanga ngenda nva ku kino atenedwa mu 1987 bakadde bange abeera benjogeddeko omwami Senkungu omwami Lugobe mwami Kitaka waliwo ne mwami Bukenya yali akolanga Ministry of Finance mbabuulira mwami Kasiko mbategeeza nti recording ze Uganda studio ze Uganda okusinzira ku byennina nga bwe nkugenda nasooka kuyiiya nnyimba za luzungu so kati obwongo bwange nga benchmarking benchmarkingira kuba ABBA Bob Marley Kenny Rogers kwegamba nga recording ezo mpulira ez'ekika ekyo so kati wanagenda okulaba e Uganda nga tewali recording nembagamba dde njagala gendako Nairobi ndabo beriyo recording studios era ne banfacilitatinga nengende Nairobi ekiseera ekyo kyalimu ndowooza n'entala waliwo nga President Museveni yakawamba nga waliwo obutali butebenkevu nnyo oludda awo Kenya nzijukira mwami Kasiko ye yagula tiketi mu kiseera ekyo ey'ennyonyi n'enninnya ennyonyi n'engenda Nairobi n'entambula ne kutuusa nafuna recording studio eyitibwa yali eri ku State House Road erinnya ndyerabiddeko naye ngeri ku State House Road mu Nairobi naye nga nnungi nnyo so nenjibookinga abaami bano nenkomawo nenkibategeeza very generous these men were ne balyoka batusitula gurupu ffenna ne tugenda mu baasi abantu 14 ne tugenda e Nairobi ne batusuza ne batuliisa ne batutambuza ne batunywesa ne tulikodinga albums 3 mu Andrew Crawford erinnya ndijjukidde Andrew Crawford Studios State House Road Nairobi mu 1987 ne tulikodinga albums 3 No More Fight
yaliko ennyimba 10 97 zinali sinazali ne recording ennyimba 10 ku normal fight on the road to freedom yaliko ennyimba 10 ne tuzimba eggwanga lyaffe nga naye eriko ennyimba 10 ne tufulumya albums 3 omulundi ki mwali mwazi compose nga mulinda naziyiyadda kyenkugambye nti nze always wengendera mu studio mba nina album eziri ready ezisuuka mu 20 n'endicodinga ka album emu kati awo twalicodinga albums 3 enyimba nali naziyiyadda nga ziri mu files so nenzikiriza group yange ne tugende Nairobi mu jjana eyo twagenda abantu 14 ne tulicodinga ennyimba ezo ne tukomawo wano e Uganda nga ffe twasooka okufulumya cassette mu kiseera ekyo ng'eri ku label eri kala cassette eri ku label yetya ekifaananyi ekiri ku cassette waliwo zino tape cassette tape ezirimu obutuli obubiri zetwakolanga ne peni booti n'onyolwa n'okutusa kati twafulumya cassette 3 ze bayita album kubanga kyekyaliwo mu kiseera ekyo tetwafulumya mayinja records newankubadde company yatufumya eyitibwa Polygram yali eri ready okukola amayinja naye ng'ate mu Uganda mu kiseera ekyo amayinja ebyuma ebigazanya tebiriiwo so ne bafulumya cassette albums era twazimanufacturingira Nairobi nga ngenda every 2 weeks nendeetayo cassettes ng'ebikumi 3 nenzireeta ewa Alex Nick oba Kasajja and Sons nenzibawa ne bazitunda ne ziggwawo nenzire Nairobi era mu bus every 2 weeks nga nzijira ddala Nairobi nga ziwedde okukola nga for the first from time the factory mwajjanga kuliko ekifaananyi kya kala ng'ekifaananyi kya kala nja kubikuweerezaako kubanga records zonna nzirina ng'ekifaananyi kya kala era buli muntu n'akyewuunya olwo ezifuluma mu 1987 88 ne recording nga nungi nnyo because it was a very professional recording studio ne bw'ogiwulirako kati owulira nga yes kyovola nti kati oyo 87 kwekola recording yaffe yasooka then 89 nengenda nenzirayo era London ate olwo nenfuna studios endala nenga nti kati ate recording eziddirira zonna nja kuzikolera wa London era 91 ne tukola album eyasinga ennyo okutunda ennyo eyitibwa Friendship oluyimba olwali very very popular nga lwa luzungu lulimu n'oluganda is a bilingual era lwe luyimba ndowooza olwasooka kubanga welcome Holy Pop eri wamala yaluyimba lwali lwa luzungu lwonna ndowooza nyinza okwanga nze nasooka okukola oluyimba olulimu oluzungu n'oluganda in the name of Friendship oluyimba olwo twalufulumiza mu Nice Recording Studios mu London 1991 ng'era abatukubira ebivuga mu kiseera ekyo be ba Limit X mulaba Isaac Ruchi Bigango Isaac Ruchi Serukenya Paul Mutebi ne Dr. Sempeebwa kati babeera mu America twagifulumiza Croydon ne mu Nice Recording Studios mu East London ne tufulumya n'enkoma wano e Uganda nga nina teepu ate ennungi ennyo ku quality ng'erikodingidwa London mu kiseera ekyo kyekimu Fire Lutaya ate waafulumiza ndowooza naye Born in Africa zaafulumira kumpi mu mwaka ng'egimu 1991 no Jimeka Fire yali already afulumiza because ate yali afudde mu 89 Fire yali afulumiza okusooka yasooka then fe twaddako mu 1991 okufulumya Friendship badde neerabidde mukaawo naye nga recording yali ku level nge ya Fire Lutaya kubanga ya recordingira mu Sweden ate nzi n'endicodingira mu London ng'olwo digital recording zaakatandika kambuuze Did you go with other people to record in London? Because ogenda mu Nairobi, you went with the 14. Yes. In London, nagenda n'omuntu omu ayimba. Margaret Nanjuki, she's a teacher in the Chitante Primary School. Oyo gwe nagenda naye kubanga yali asobola okuyimba soprano ne alto. Ate nze nga nsobola okuyimba lead vocal ne tenor. Then ne tukozesa ba Limit X okutukubira ebivuga. Mazima. Ya oye 1991. Then ekya tape eyo ne kikola bulungi nnyo nti
nekinyamba ne festival gye twali tugenzemu ya Eurocross ne batuddamu okutuyita mu 1992 olwo ne ntwala group yonna abantu 14 mu 1992 mu Eurocross festivals mu Loughborough, Leicester, England era ne tuparticipating nga Diplok Sega and the Rains. In fact ne bawandiikako mu magazines yafuluma mu kibuga kya Leicester ne bawandiika nti the dancers of Diplok Segawa can put Michael Jackson to a shame. Kyatukolera bulungi nnyo, nalina abazinyi balungi nnyo n'abayimbi balungi nnyo, sijja kubamenya mannya kubanga baali bangi. Ng'olwo nina ensembo yonna live band ne tukola mu Eurocross Festival 1992. Era mu 1992 ate ne tu recording albums era mu Nice Recording Studios. Albums 4 mbeera nange Evanisms albums 4 Lord of the Seas n'endala njerabidde naye nga zonna nzirina mu recording in my office. Of course. So kati olwo recording nga bw'obadde ombuuziza nti recording engolo etandise kutambula etya, ng'olwo kati ndi London gye ndicordingira, Nairobi na recordingayo 3 e London ne ndicordingayo albums 6 5 okusooka mu 1991 ne 1992 then 1994 Katonda nampa omukisa n'atuwa omukisa ne batulonda wano nga Kampala YMCA okukiikirira YMCA mu lukiiko lwa YMCA International weyaweereza emyaka 15. So nengenda e Bungereza ne group yange yonna nga tulina okuperforminga waliwo conference yali Framingham College Ipswich mu Bungereza nengenda participating mu festival eyo ne munnange John Fred Kigundu awo tetwayimba twabeera mu festival teyali mu performance yali mu kuteesa ku planningira for the young people. Yes. Kubanga it was organized by YMCA ngewezeza emyaka 15. Kakati tuba tuli e Framingham College ne balonda abantu abatonotono ku ffenna abalinga omutwalo gumu abali mu festival eyo ne balondamu Abafrika batono oba twali 7 abanaasobola twali banandooza from Ghana nange ne John Fred Kigundu abanaasobola okusaba mu Westminster Abbey ne Her Majesty the Queen abanaatendinga services. Munnange bwe baatulonda ne bannonda Diplok Segawa ne batuteeka mu mabaasi okuva e Framingham Ipswich ne tuvuga paka Westminster Abbey ne tusaba mu service eyali attended by Her Majesty the Queen. Era tuba tukyali mu service ne batugamba nti oluvannyuma lwa service mwe abatono betuyise Queen agenda kubasembeza ku Haiti mu Lambeth Palace. Emikisa ogiraba we gijja ne bannonda okubeera nti ne munnange Kigundu n'omukyalo mu Tanzania n'omunnagana ne tuba nti tulondeddwa okugenda mu Lambeth Palace. Queen wa Bungereza n'atugabula bamuyita Haiti. Bwe tutuukayo mu Lambeth Palace nga tuli bangi delegation ya YMCA mu garden ne batandika okutugabula. Oluvannyuma ne bagamba nti Queen agenda kati ate kujja abalamuseeko naye ate tugenda kulondamu abatono abanaamukwata mu ngalo. Kati mu Africa balondaani nze. So ne batulaining up ne batutwala ba protocol officers ne okutubriefinga Queen bwakola bwati bwakuleetera engalo ozireeta bw'abataleese engalo tozireeta tokola bwoti omutunula mu maaso tokola bwoti ne batubeerako bye batutendeka for about an hour. In fact mu Queen Elizabeth Hall eri kumpiko we batutendekera awo protocol officers then era tuba tuli awo nga Her Majesty atuuse era wabeerawo fanfare y'amaanyi nnyo abasirikale akalulu bwekyo babina engeri gye bakitegeka nga Queen agenda okulabika ne carpet gy'atambulirako ne batusimba layini abatonotono era okutuusa Queen lwe yantuukako n'ambuuza amanya gange ne mubulira nti nze Diplok Segawa n'aŋŋamba nti najjako mu Uganda ne ŋŋamba nti yes nkimanyi nti wajjamuko naga naye ndowooza tewali muzaale ne ŋŋamba nasaali muzaale naye daamu gye wagulawo ya Owen Falls nkimanyi bulungi ne Queen Elizabeth National Park gye baakubbulamu. Okutuusa yagamba nti nti nsanyusa okubeera nti Diplok n'ambuuza history y'erinnya eryo kubanga yali
agimanyi kubanga naye nga nange taata wange yagimbuulira newankwadde obadde tonnagimbuuza kanjikubuulire mu biseera edda ebya kabaka Muteesa azaala kabaka Mutebi taata wange yali muntu ayagala ennyo kabaka bamuwaŋŋangusaako oba 1954 then mu kumuwolereza okuva mu buwaŋŋanguse mu exile mu Bungereza eyamuwolereza ayaka Diplok Hancock kati taata naga bwe ndizaalayo omwana omulenzi ndi mutuuma Diplok in memory of the lawyer eyawolereza kabaka Ssaabasajja so kati bwe banzaala mu 1958 taata n'antuuma Diplok. That's the reason lwaki mundaba nga njitibwa Diplok Segawa. Abantu balowooza nti Diplok it's just a musical name n'eri erinnya taata wange lyantuuma kati ab'Ebungereza balimanyi nnyo mu law fraternity mu field y'amateeka kubanga yali lawyer kubanga banga nti ne mu Ireland eriyo ze bayita Diplok courts. Yes. Omanyi Queen asembedde anyumizaamu kona. Yes. Ambuuzizayo ebibuuzo ne muddamu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'alabikako eri abantu. Yes. Katonda bw'atakusaasira bwe bakulinnyira wansi. Yes. Oyinza obutavaawo. Yes. Diplok shakes hands with the Queen. 1994 July. Has a conversation with the Queen. Yes. Kyawulikika kitya tewafuna bayita baheta. Kati bwe mmala Queen ng'amaze okutula mu then n'atugabula ne Archbishop we Canterbury museera ekyo then netunywa kacaayi ne cakes then ne oluvannyuma ne baŋŋamba protocol officer ng'amaze okutubuuza Queen agenze ne bagamba nti genda okiriporting ku your embassy. My disappointment was at that time bwe nagenda ku embassy ne mbagamba nti nasisinkanye Queen abaaliyo mu kiseera ekyo unfortunately bagamba si kyekikulu ennyo nawulira bubi kubanga n'emyaka gyali gikyali mirimpiko nga ngamba nti bali aba protocol ya Queen bangambye nti olina okukiriportinga ku embassy eya Commonwealth eya kwayo High Commission nti osisinkanye Queen naye bwe nakituukayo nga bo tebakifaako. Anyway, that is history. Tebakiwa wait. Naye bwe tuba tuli mu basi nga tuddayo Framlingham College nga bagenda abazungu bayimba nga bagamba nti tuli envious nova all the way from Africa. Queen nakukwata mu ngalo ffe nga ababeera wano abazungu tatukwatangako mu ngalo. But anyway, ezo Katonda oluusi akuwa omukisa ogugwo n'abuyisaawo. Eyo festival ze twakola mu Bungereza then oluvannyuma netukomawo 94 95 96 ne batuyita mu festival endala mu Sweden mu 1992 omanyi olugendo lwange lunene katunyumyeko ebinaasoboka mu 92 wabeerawo abazungu from Sweden abajja wano nga bawandiika ebitabo bacompiling ebitabo biyitibwa Youth are waiting for the 21st century bajja mu 1992 bwe bajja wano ku National Theatre ne bababuuza nti baagala omuvubuka ng'ali mu art naye ng'ayagala nnyo eggwanga lye. Abakulu abali mu National Theatre mu kiseera ekyo ne babaleeta ewange mu kujjukira obulungi baŋŋamba nti basangawo omugenzi Kranema Mugerwa yalinga photographer, chief photographer wa New Vision n'abagamba nti omuntu oyo gwe badescribinga he must be Diplok. Era ne babaleeta ku Embassy House mu office yange abazungu abo aba Swedish ne batandika okunkolako interview nga nawe bw'okola kati bwe bambuuza ne bambuuza ebigendererwa byange ennyimba zange kikyenjagaliza abavubuka ggwanga lyange ndyagala kubeera litya mu myaka egijja so ne banjagala nnyo ne bawandiika ebitabo ne bakompiling ebitabo ebyo Youth Awaiting the 21st Century mu Swedish oba kyali ti domana something around betyo ne bafulumya ebitabo bingi nga bagenda mu different countries kakati mbandi awo 1996 nga bwe bagamba nti abazungu bakeepinga records and bakeepinga contacts ate balemeera ku kye baba badde batandise ekyo abaddugavu kikyatuulamu okulemera ku kintu kyotandise ate ne bw'ovaawo
abakirabye ne bakyongerezaako bwongereza ne batakisuula busuuzi eri abaddugavu tulina nnyo omuze ogwo kati mba ndi mu 96 nga nfuna essimu from my office landline ng'ekaaba nti you are Diplok Segawa, we are calling from Sweden tolina faxi namba ne bagamba sirina naye nsobola okufuna ku neighborhood ne bagamba nti oluzungu lwaffe si lulungi naye twagala communicating naawe nga tuwandiise ku fax there was African Pearl nga tuwa company eri ku Embassy House I rushed there nenfuna fax number yaabwe nenjiddamu abazungu bano ne baweereza ne bagamba tugenda ku invitinga interview gye twakukolako 1992 tugenda ku launching ebitabo bye twawandiika mu Stockholm Town Hall mu March mu March oba mu May tugenda ku launching ebitabo ebyo kati twagala ojje operforming I said wow then ne bangamba tujja ku offering ebifo bina tujja kusasulira ticket n'okusuza I was excited I had to make quick decisions nenda banga mu biseera byo nga tetusobola kuyimbira nnyo ku tracks tekinabeerawo but I had to improvise engage tuyinza okuyimbira ku tracks kubanga nali nakikola dda mu recording gye twakola e London nenkola tracks zokka nenzibeera nazo ku floppy disk ne ku floppy disk njijjukira yes ku floppy disk ne ku cassette nenkola tracks za friendship n'oluyimba lwayita typical African music nasigaza tracks ezo kati laba bwezifuuka ez'omugaso ze na savinga mu 1991 laba bwezifuuka ez'omugaso mu 1996 nentendeka abawala bange abazinyi nga bwe bayimba nengenda okanga nina abaana bataano nengamba abazungu ne bangamba ffe tujja kusasulirako baki bana then I sold my CD it was a tape ya friendship wali twali tugitunda butunzi kamukamu but nenjitunza Alex ngaba ye nampamu $3 nensobola okusasulira munnange gwe nali njagala omulala yegatte kuki ku tiimu kubanga bali abana babasasulidde nange so ne tuwera bulungi abana performing kubanga she was a very good performer yeah so ne tugenda to cut the whole story short within a month twali ku Nnyonyi SN musecho ngiyitibwa Sabena naye kati yitibwa SN Brussels ne tugenda mu Stockholm Sweden ne tuperforminga oluyimbo enyimba ezo mu Stockholm Town Hall oluvannyuma ne batugamba nti tuyinza tuwalingako different places ne tugenda mu Vesteras yon shopping ne tuperformingayo mu small communities both ez'Abannayuganda n'ez'aba Swedish nga group ene y'aba Swedish yetuyise era nga batusiza mu hotel oluvannyuma ne tukomawo 1996 then ne bagamba nti mutunyumidde nnyo tujja kuorganizinga yoleete group yo yonna live band mu 1997 ate zolaga omulungi tezikola ki tezirwa 1997 mu March April mu spring I was on the plane again with my whole group 14 people live band fenna ne tugenda mu Stockholm Sweden ne tuperforminga mu different places mu universities ku railway stations mu bakozi ba railway era group yemu nga yetutuwaringisa then oluvannyuma ne turecordinga ne album gye basooka ne bajja nabo wano ne bakakasa biki byetwetaaga byonna n'ennyimba zitujja okurecordinga era ne tukola ne rehearsals so ne tugenda ne turecordinga mu Lucky Recording Studios ne turecordinga album in Sweden album eyo eyitibwa Make Peace oba Stroke Fundamental Change ne tugirecordinga album eyo ne tugirecordinga album eyo ne tugirecordinga mu Lucky Recording Studios mu Sweden album eyo nefulumizibwa ku international label nga organization egifulumya eyitibwa Future Now International mu biseera ebyo ne bagifulumya era ye album yange ndowooza yokka at the moment eyakafulumizibwako an organization newankwadde nga nina nnyingi nnyo zempulya nga ziri about to piece zenjagala zifulumizibwe naye sofa yeyokka yafulumizibwa mu Sweden era nayo nja kugikuweerezaako ngiriko ennyimba 10 omanyi okoze ebintu sijja kuwulikika nga ajerega yes naye nja kugamba nti abayimbi abalala bye beesoma
nti byali badde babikola. Yes. Oluusi nga ne bwakolayo kimu akisaasaanya nnyo alage nti nno ye asusse eddaala. Yes. When you're talking about the things, for you talk about them as if they are very normal. Yeah. You are a very composed man. Yes. Because it's a gift, a talent. It's a gift from God. Other people speak about them with a very loud voice. With a loud voice. Almost everywhere, splashing it here and there. Yes. Diplok, you're talking about these things. You're talking about these great achievements. To me, who is hearing, yes, as if they are normal. Yes. They look to be normal to you. Yes. This is not humble. Kakati, waliwo ekintu ekibadde kintawanya mu mutwe. I want to talk about Sooka Omunonye. Yes. I want to talk about Sooka Omunonye. Buli Ugandan yali abaddeko ku mukolo gw'embaga. Oba okwanjula. Yeah. Oyina usimanyi oba akatundu akubaguwa kalita okunoonya omuntu kubanga simanyi sinaba kumanyako kye kategeeza, but at least it is a culture in Uganda. Yes. Fe twakaleta okunoonya omugole. Obuzaaya gwe mulaba awo yenna nnyini luyimba lwa Sooka Omunonye newankubadde nakibabuliddemu eri mu Nyanjula. So let me talk about Sooka Omunonye. History of Sooka Omunonye. Mazima. Sooka Omunonye nali ngenze Masaka nga bwe nkubulidde nti gye natandikira okuyimbwa okwa band okuli commercial nga yeri omwami Lugobe. Nagendangayo every 2 weeks or every other weekend okumutegeeza developments tuliko mu kibiina wano oba n'okumusaba ku buyambi. Kati lumu nga musanga ekako mu maka ne mugansanga nga agenda kutika matooke mu faamu ye. Era nalinnya bulinnya mmotoka ya benzi ne tuvuga. Naga tugende tutika amatooke. Ne tugenda nga tunyumya. Ndi muntu akulidde mu kibuga kubanga okuviira ddala mu P4 nga ndi mu kibuga Kampala nsomera Namirembe Primary School. So ekyalo nga ekirimu amatooke olusuku olunene kinkanga mu mangu. Bwampakinga bwe tupakinga n'agenda mu lusuku okulaba okutika loole z'amatooke n'andeka mu mmotoka. Bwe ntula mu mmotoka okumala ebbanga ne ntandika okutya nga ndaba essaawa ziweze 12 ku lwange nga ndabanga obuzibye okutuusa lwe nagamba mu mutima gwange nti kansooke munoonye. Bwe normally era nga bwondaba ntambula ne pen ne blank paper buli kaseera bimba wano nti buli lwenjiya naddala mu kiseera ekyo kubanga kati ennaku zino smartphone tusobola okurecordingako naye wali nga ntambula nabyo buli kaseera nakati era kyankwatiramu nti buli kyenjiya nkiwandiika nga wenkiyiriza kubanga badde ombuuza nti oyiiya otya kijja spontaneously nempandiika oluyimba oba music walwo oba bigambo byensosa okuyiiya. Kati bwe kityo bwe nagamba nti kansooke munoonye nenvaawo nenfuluma mu mmotoka abulidde mu lusuku nentandika okugenda nga ntambula mu lusuku okumunoonya. Bwe ntandika okutambula bwenti olw'ekigambo nti kansooke munoonye oluyimba ne lujja ne the chorus ye yasookera ddala nentandika okugira nti Sooka Omunonye Watudde Sooka Omunonye Sooka Omunonye Watudde Sooka Omundage nengenda nga nkiyimba nga bwe munoonya Sooka Omunonye Watudde. Okutuusa era lwe namusanga ng'ali wakati mu lusuku wayo ne loole bapakira. Nambuuza ne mugamba nti mbadde ntidde nangumya nangamba nti ngenda kujja. So nenzira wamabbali nempandiika solfa nempandiika ebigambo okusooka Sooka Omunonye Watudde Sooka Omunonye Sooka Omunonye Watudde Sooka Omundage then nempandiikako solfas. Mu music tukiyita annotated solfas. Ebigambo ng'obiwandiika ku music agenderako. Nempandiika soso mimilaso mimi dodo fami soso mimilaso mimi do re mi. Ebyo byokka bye nasooka okuyiiya. Era nakomawo e Kampala nga nzija nkayimba soso mimilaso nenteekako ebigambo Sooka Omunonye nenkayimba layini ezo bbiri zokka tuusa natuuka e Kampala ndowooza ne wayitawo ne wiiki nga namba naye kubanga nkawandiise mu sofa sisobola kukola ki keerabira. So okutuusa ndowooza rehearsals lwe zaatuuka eza group nentandika okukabayimbisa
ne bakayimba Sooka Omunonye ne bakateekamu amaloboozi nga nina abayimbi balungi nnyo n'abakubi b'ebivuga bonna nga bali professional. Margaret Nanjuki, Eri Katumba, Robert Mukaya Kakumba, John Fred Kigundu, Michael Kaddu, Dr. Benon Kigozi kati head of music e Makerere, asomesa music mu department ya music dance and drama e Makerere. Nga nina abavubuka bangi nnyo abanyumirwa okuyimba ate abafaayo nnyo nga ate era bamanyi. So ne tutandika okukola arrangement ne ntandika okuteekako ebigambo kye tuyita verses. Yono gwenjagala ow'ekisenyo bwemba munoonya sikowa atambula mpola wasimbo tabugutana tayomba. Ne ntandika okuwandika music yenna era nga bwe tuddayo ku chorus oluyimba ne ndumaliriza ne tutandika okuluyimba ne lutunyumira nnyo ne njiyandika introduction yako Michael Kaddu n'akakuba mu lead guitar era ne tugenda bwe twagenda e Nairobi tugambye 82 bwe tugenda e Nairobi after 5 years mu 87 oluyimba olwo ne tulurecordinga mazima. Kati mu kiseera ekyo nga our band was a hot cake okuyimba ku mbaga mazima mu Popo Community Center, Ensambya ku sharing hall, mu different halls, Speak Hotel, mu auditorium yayo, nga tuyimba nnyo ku mbaga, ne Lugogo Indoor Stadium. Nga abantu batubukinga nnyo ku mbaga ez'enjawulo mu biseera ebyo, 1980s zonna ezo, up to 1990s. Kakati tuba oluyimba olwo nga tuluyimba, ng'era abantu balwagala nnyo. Kati lumu nga tuyimba ku Popo. Nga wabanga wakantu ak'omugole omukyala okwekweka n'avaayo naye twayimbirangako oluyimba olulala lwonna era abantu ne tukuba bukubi mu ngalo. Omu ku bayimbi bange an architect Maria Nakyagaba n'angamba nti naye Diplok singa Sooka Omunonye tuluyimbira wali omukyala w'anoonyeza. She's the one who brought that idea. Nga tuli ku Popo. Ate it was spontaneous. Nti yakireeta tuli ku stage yennyini nga tuyimba nti omukyala bw'anaaviirayo Sooka Omunonye we tuba tumuyimbira. Era omukyala bwe yavaayo ne tuyimba Sooka Omunonye n'agenda nga anoonya omusajja. Omuzungu agamba nti the rest is history. Ekintu ne kikwatayo nnyo nnyo nnyo. Abantu ne batandika nga okutubuukinga embaga olw'oluyimba olwo. Ng'omugole abagole abakyala be bajja nti nange njagala nveeyo noonyeze ku luyimba lwammwe. In fact, to be sincere, abantu ne batandika embaga okuzikyusanga kubanga oli nga bookinga Saturday. Ate ffe tukola omulundi ki gumu one function n'abookinga Saturday. Omulala najja ne mugamba Saturday eriki already booked. N'agamba nti nze embaga kangisala egende kuki ku Friday. Sooka Omunonye owange alina okubeera. Ne tudda ku Friday. Omulala najja ne mugamba Saturday eri booked. N'agamba ffe tujja kugikola ku Sunday. Kubanga nga biseera ebyo bise live band olina kusitula ebyumba byonna n'obyasembolinga 4 hours before the function. Mazima. So okuva olwo ne tuba nga tukola oluyimba olwo nnyo up to now bakyambuukinga to sing that song Sooka Omunonye. Up to now 36 years later. Yeah. People down the road. Even me. Yes. Ukasera kan. Yes. Like it's what I'm thinking in my head. Yes. Mukifo ky'okuzannya oluyimba lwo wali. Yes. Nange I imagine myself. Yes. Ng'oluyimba wali. Nga kozi baba banoonya nze. Baba banoonya anti banoonya gwe. Oli afubutukayo nga bano anoonya gwe. Kadde ne muyimirira mwenna ne mutandika okutambula nga mukwataganye nga bamaze okuzuula. It is a magic. It is magic. Mazima. Ya kati kirine kukwanjula kusenga nga banoonya senga nga anoonya omugole omusajja. Era bw'amugwako owulira akalulu akabaawo. Amazima. Yeah. Omanyi I appreciate the work. Yes. Gw'okutteko n'engalo zo. Yes. Mpulidde omutima abantu abalagwe batabanako. Yes. Newankubadde music very many times ekyendowooza abamu abantu bangi some kind of collective effort. Yes. Effort. Naye abalala basalawo n'akyuzi mine of course ne batakikola buki kulaga balala nti nabo balina kye bacontributing webali nnyo. You've even mentioned that you I mentioned the names. Yaleta kino abala baagala almost owninga kintu kimu. I want to talk about the music industry. Yes, the music industry. And the need to work together. To work together. As a group. Agarudde mu music ono.
era always webale nnyo okumbuza ekibuuzo ekyo abantu bangi bambuuza n'abavubuka ne bambuuza naye oluyimba Sooka Omunonye lwaki lugaaniddeko newankwadde tuyimbye ennyimba endala ne mbagamba nti the problem is we write songs from the heart not to be seen not to get money much as we want the money naye buli lwokola ekintu ng'ogamba nti nze kusooka kufuna ssente nga kyekikudrivinga wabeerawo obuzibu naye bw'okola ekintu from the heart nti to perfect it then esente ne zijja kinyuma kaakati mu nsonga ng'eno ngezaako nnyo okugamba abayimbi naddala abato bulijjo nti ekibaleetera abantu okugamba nti oluyimba lwaki lumalako akaseera katono ne tuba nga tetukyalwetaaga ne mbagamba nti here you are okyali mutoko mu nnyimba you are still tonnabeera nnyo nti okiruddemu mu luzungu bakiyita upcoming okay kale katuyite amateur nti okyaliwo naye nti tonnabeera mu bukugu bungi okyeyiya kati agenda n'oyimirira n'omuntu mu studio programmer newankwadde abasinga mumuyita producer abo babeera just ba programmer most of them kati ne mubeera naawe gwe ayiiza oluyimba then those are just two brains ate brain eyasoose eri ya programmer waliwo omuyimbi eyafulumye eyabaddeyo mu studio kitegeeza mukoowu oba obwongo bwe bukyalowooza ku kyabadde recordinga of course kakati gwe bw'ojja n'oteekawo ekikyo bw'awulira nga ekiyabadde akola kiyinza okuyingirawo akiyingizaawo mangu obuteetawaanya mazima y'ensonga lwaki I always tell people nti bwe mubeera abangi collective effort era nina oluyimba lwe nayiiya nsaba Katonda nnyambe ndu recording luyitibwa group work nti bwe mubeera abangi ng'oli akuba gita oli ng'akuba lead guitar ono akuba rhythm ono akuba ennanga ono akuba drums ono afuuwa mulere ono omulala ye waali gwe bayita producer critic awuliriza buwuliriza bonna mmwe kye mukola n'akintanalyzinga eyo gye bayita production ezitowa era n'ennyimba z'abazungu ezisinga lwaki muziwulira nga zirwawo ku mulembe zibeera produced mu ngeri eyo kubaako obwongo bungi ezo zonna ennyimba Sooka Omunonye zaani mbaako abalala bonna abagattako nkuwayo example nti twali mu studio nga turecordinga oluyimba nkomyewo oluyimba nkomyewo nalukolera mu studio mu London naye bwe mba ndikola nga ndine Dr. T nga tukola oluyimba olwo mu studio twali ne Dr. T mu studio nga tukola oluyimba nkomyewo mu London nenyimba ekigambo nti mwankola bulungi bwe mwankubangamu bwe yakiwuliza naga nti okuba ennaku zino si kyekirungi ennyo lwaki tokyusaawo ekigambo nenyongera okugaziya ku vocabulary yange nempandiika nti mwampisa bulungi bwe mwambuulirira naga ekyo kijja kujja mazima so eyo ye production then waliwo oluyimba olulala luyitibwa obudde butuuse waliwo baseline yali etambula pampararam pampam pampam pampa bwetyo bwe yali etambula baseline nga bwenjiyiyiza era ne tulukubanga bwe tutyo kati mba ndi mu studio mu production ne Dr. T Kazibwe n'agamba nti bwe nduwulidde ekyo ekitambudde nti pampararam pampa nze ngenda kukifuula mulere si bass gita n'akifuula nti pampararam pampampa pampam pampam paparararara oluyimba lugenda okuvaayo nga lugagga nnyo kubanga mpulidde kyagambye n'enkikkiriza mazima ya owulidde okuwabulwa yes n'okakasa nti noono gwe mumanyi naye abamu ba begeziwaza bale noonya nange mukabalagaziwa nti kwegamba buli kimu ayagala ebere contribution ye kimu ayagala ebere order ye sometimes abamu bayombagana n'ababakwasaganya mu studios ezo ne bakola ki ne bagira ne bafumba ekintu ekitayidde ne bafumba oluusi ebintu
ne bitawangala bitawangala nga bucho badogamba ne kijjamu ko wichao ne kitambula kwa tokkiriza magezi mazima so kisaana okukirizanga amagezi era nze buli wembeera mu studio mufuba okubeera n'abantu abalanga basatu bana ne tukola ekintu nga buli omwe alina idea gy'ateeka njagala interview and it was been my first interview with you. I hope to have more. Katonda akuwa obulamu. Nina ebibuuzo byange bisatu bigenda okuggalawo. You see, waliwo challenges nyingi nnyo eziri mu music industry. Naye ng'eyo yonna sinaba kugendayo. I want to speak about your compositions and the inspirations behind your compositions. Ebyo ebikusindika oyiye ennyimba ez'enjawulo. Oyiyiza ennyimba titles nyingi. Sooka Omunonye, of course. Entertainment. Ensi tuginenyeza bwerere. Tulinako nalwo history walo. Tuli munyumya. We have nkomyewo. Politicians divide us. Don't divide us. Politicians don't divide us. Free world of love. Kati enyimba ezo zonna njagala yeddakiika emu ng'ompaayo kristi y'ebiyiiye by'oyiyiza abakugoberera n'abakwagala them to refreshing about your compositions. Kantandike n'ensi tuginenyeza bwereere nali mbaddeko e London nemalayo emyaka 10 mu 2000 naye bwe nkomawo of course obwongo bwange bumanyidde ekintu ekiyonjo kikibwe ekityo nentula mu motoka yange nentuzaamu omuntu tuba tuyita ku Bank of Uganda nenengera kasooli netuyimirira nga njakala nnyo kasooli bwe tumugula netususa omuvubuka gwe nali ntudde naye mu motoka n'akwata ebisasiro n'abikasuka mu maaso ga Bank of Uganda ebyakasooli nenyimirira nemugamba oyinza okyokola bwoti nennonda ebisaaniko nembiza mu mmotoka naga nti city council tugiwe ku mirimu obwo bwe bwongo bwaffe amangu ago nemugamba nti kyokoze si kituufu nenjiya bwe namuta nentula mu ofisi nenyimba nti ensi tuginenyeza ki bwereere abagirimu ffe tukola ki ffe tugyonoona anaddayo anaalugula oba anaaluwuliriza aluwuliriza emmeseji yaalwo naye ekyo kye kyantrigalinga okuyimba oluyimba olwo 1995 gavumenti ya Uganda yateekawo okukola constitution kati baba bateesa ffe abamu ku ffe abaakulira mu Uganda eyalimu entalo ennyingi ennyo twalaba ku kubonaabona okungi ennyo okw'okuttingana kati bwe twalaba nga bateesa kukola constitution ne tusanyuka nnyo nti eddembe ligenda okukolera ki okukomawo naye wakati mu kuteesa nga bali mu constitution yawo simanyi kyaliwo naye nzijukiranga omukyala member parliament mukyala Cecilia Ogwawa ne group ye balina ne group bali ne bayimirira ne beekandaga ne bafuluma kati bwe bafuluma mu mutima gwange ne ngamba n'akakisa ke tubadde tufunye abateesa ate bano batandise kwekandaga nenjiyo oluyimba politicians don't divide us nti bannabyabufuzi mutuvuluze ne mutwawula mu mawanga n'eddiini emmundu oluvaayo mwe ne musiba ebyamwe ne mukola ki ne mutema kale kyengamba nti oluyimba olwo nakati lukyakola ne mu mawanga amangi lukyakola nti ebyo driving omuntu asobola okukola ekintu olulala nali nina omukyala gwemperekera siri kuza politics zokka oba zakweyisa bulungi nalina mukwano gwange gwemperekera bwansiibula naŋŋamba God's grace be with you mba nyambuka bwe nti nali nkyali muto 1984 nempulira ebigambo ebyo nenjiyayo oluyimba oluyitibwa God's grace be with you nga bivuva mu bigambo ebyo byaŋŋamba so ennyimba zange nziyiiya okusinziira ku kubonaabona kw'abantu aba bulijjo oba okwejalabya kw'abantu ababeera nga balina oba abantu abatafa ku bantu beetaagisa kufaako n'endala ziva mu mikwano nga za ssanyu oba kubuulirya nina nnyo ez'amaka n'emikwano naye simu okukola bigambo ebigambo byange mbisabika ebigambo byo biba bisabike bibako obubaka obw'okusifa obugaziya mu kigambo kimu omuntu ng'abuwulidde kaakati oze n'ombulira always teri muntu akola kintu nga talina challenges bintu ki ebikutomedde obadde okola embeera zonna n'obulamu bw'engeri gy'obuyiseemu what has been your challenges ebikusoomozeza mu biseera biri eby'entalo twabbibwa nnyo ebyuma n'okukangibwa n'okutiisibwatiisibwa nga tukola emirimu gyaffe era twalinanga oluusi okukyusanga ebigambo by'oluyimba lw'oyiyiza ebyo ndibiyogera mu details nti nga waliwo ebigambo ebitakkirizibwa kwogerwako
nga tebikkirizibwa nti babiragidde obanga obitya gwe ng'omuntu nga babiragidde. For example tulina mu birembe gwa Amini tulina oluyimba lwe twali tuyimba mu UTV nga luyitibwa nti gwe Yerusalemi, naye nga mu kiseera kya Amini tebakkiriza kwogera kigambo Jerusalem. So kati ne tukyusa ne tugamba aba radio lwawulira TV nga tulikodinga daga ekyo ekigambo mu kijjemu. So natula mangu ne ngamba nti gwe ensentukuvu ne nkikyusa ekya Yerusalem. Those were challenges during those times. Then nebiranga bwe nkugambye ebyokutiisibwatiisibwa yali nga tabyagala ebigambo ebyo. So kati n'ebirala bibaddewo mu kusomozebwa mu different political atmospheres. Naye kyensinga okusaba abantu nti ebintu bwe tuba twogera nga tubuulirira ne bweba politics buulirira bulungi, si kusoomooza naye ng'oyogera ekintu nga bw'okirabye ate nga kirimu okuzimba. Ne bwe biba by'amaka tomokola kigambo, fuba okulaba nti olina engeri gy'okizimba ate nga tekiweebuula gw'okigambye naye nga bw'atuula n'agalamira akiwuliriza ne kisinkinga. Mazima nnyo ku nsonga z'oyogedde njagala okuleetera akasonga katini nnyo kano. Music, performing arts n'ebintu ebirala byonna by'omanyi gwe ng'omukugu mu area eyo. Mu Uganda birina challenges naddala ez'abaana abawala abalumiriza nti nno mwabayiiya abantu abalina obuyiiya n'ebyo bye muyiiya byo bye batasobola. Ate wabeerawo okubeesitaza, okubeesitaza mu ngeri y'okubeesitaza ti bw'otankolera kino sikola kino. Olinayo oluyimba ne lulemera mu studio lw'okubanga yenna goyise program oba ne producer alina byamugamba ebitajja kummere misana oba okiraba. Challenge eno gwe ogitunuulidde otya kuba etidde bangi ebitone? Etidde bangi ebitone. Ndowooza neebaza Katonda nti ffe twakuzibwa bulungi. Omugigi gwaffe gwakuzibwa nga tulina ekitiibwa kye tussa mu bantu ng'ate tumanyi n'okukwata ebintu empola, tetuwaliriza ate tetweraga. Nsaba bawala bange ne batabani bange mwewalenga nnyo ebintu by'onookola mu myaka ng'oli mu 2 nga bw'onootuuka mu myaka 4 bijja kuswaza. Abawala mwambala engoye ez'obuseegu ne mwekola ebintu ku stage ebitajja ku mmere misana nga muli mu myaka 25 naye mujjukire nti mujja kuzaala era mujja kukula. Olibeera otya ng'owezezza emyaka 5 ng'abaana bo weebali n'abazzukulu weebali ate ennaku zino kibi nnyo. Ffe twayimbanga nga okufiriminga si kungi naye kati bafiriminga ekintu ne kibeererawo ddala record. Kati omuzzukulu wo ng'aggyeyo ekintu n'agamba nti laba jjajja bwe wali okola ate gwe ng'omugamba teweekola bintu ebyo ng'agamba jjajja nga wabikola. Njagala okubawabula nti okuyimba n'okusanyusa abantu tekitegeeza kuwemula. Tekitegeeza kuwemula. Tuyimbye ne tubeerawo sirowooza ntulabika bubi nnyo ku myaka gye tumaze nga tuli mu field. So mbasaba mukozese talent yammwe gye muba muteeka mu maaso so si bye mulowooza nti bwe nkola bwe kiti bajja kunjagala nnyo. Waliwo abantu abaŋŋamba nti bw'oyimba ennyo n'omukazi mutuuka ne mugeeti kugamba mutuuka nnyo ne mukwatagana abamu nti music industry eriwo kati batuuka n'okuwasaŋŋana. Is there a relationship between obuyiiya not getting attracted ku bantu b'obeera nabo? Kituufu tekiba kibi bwe kiba kikwatiddwa bulungi. Nga si kyakuwaliriza kubanga kyo kyekyo nti omuntu bw'oyimba naye oluusi ogenda n'onyumirwa byayimba oba ne mweraba nga mukwatagana mukutegeeragana mu kintu ekyo naye tekisaana kubanga kiwalirizibwa oba tekisaana okasemukake okukiyingiramu naye nga baba basobola okugenda mu maaso nga baagalana well and good baba basobola okwetambuza obulungi. Mazima ddala. Naye okukozesa omuntu olw'okuba alina kyayimba oba alina kyayagala okutuukako ekyo so si kituufu. Mazima. Obadde mu limelight for a long time
tukutegedde abantu abamu badde tebawulira okuggyako music ne message. Ye ne message. Abamu oluusi balowooza nti ebiyimbibwa biba byanjawulo ne lifestyle y'omuntu. Naye ate ggwe ndabye nga byoyimba byoli. Yes. Era kyobalaba nti yanyo okugamba abantu nti nze when I am singing I'm not acting. Maziba. Kyenyimba kyendi, kyembuulirira kyendi. Maziba. Yeah. Okusinziira ku music industry. Waliwo omuntu yenna akuyimbira obulungi mu ggwanga atali ggwe. Nga sisi alowulira nga bwakwata okuluyimba kwegera generally maybe alukoze bulungi maybe alukutte bulungi maybe alwaki abawano babe bweru ngambe bawa of course anywhere he mbadde inspired by very many people of course Dolly Parton stands out Kenny Rogers Don Williams R. Kelly Michael Jackson performance namwagala nnyo ate twali twenkanye emyaka fena twazalibwa mu mwaka gwe gumu n'omwezi gwe gumu if I am not mistaken of course locally Eli Wamala mentored me so much kuba namuwulira nkyali muto bangi Jimmy Katumba Afrigo Matovu mutunulako kye bayita benchmarking buli kyakola nkyetegereza nnyo n'engeri gyakikwatamu mwegomba nnyo mwami Serukenya yakafa ennaku ezo alina sitayiro ye nga yanjawulo nnyo gye yayimbirangamu Eclas Kawalya azaala Joanita Kawalya era ne Joanita Kawalya yatandikira mu mikono gyange taata we namulaba nga ayimba nga nkyali muvubuka namwagala nnyo olw'eddoboozi Basudde Sebatta bangi kakati ne ku mulembe guno Misa Kisemakula anyimbira bulungi alunda mu biru ategeka bulungi ebigambo David Lutalo ategeka bulungi ebigambo naye mwagala Juliana Kanyomozi mwagala nnyo naye ayimba bulungi yansingira nze nganzo omuntu yes kegamba abalala obasi Rema Namakula omuli anti ayimba bulungi nnyo very nice singing. Yes very nice singing yeah Mariam Ndagire incidentally Sophie Gombya manyi bangi ate nze siri muntu asosola abantu mbagala ate nyinza okukwagala nga njagala y'oluyimba obalumu era ntera okubaweereza messages nti akayimba ka maama message kabadde kalungi nnyo it's a priceless composition kwegamba nonda mu kyempulidde ne ngamba nti yes ekintu ekyo kyakoze kirungi mbakubiza bonna beeyise bulungi bawangaaleko ate nga bali respected. Njagala kusembyayo kino walekerawo okuyiiya oba okyayiiya n'olwaleero ndina lwenva okumala okuwandiika n'olwaleero ku makya ndina oluyimba lwempandiise mazima yes kaakati mpandise ennyimba nnyingi ekyomukisa omubi nnyingi nnyo sinnasobola kufuna sente zizi recording tonaba kufuna sente naku zino ebyokurecordinga n'ebintu ebyo byafukanya kamasho byonna bya sente kubanga studio za sente ate bw'oba oyagala ekirungi ennyo kya sente nnyingi kubanga nze production ezange zibeera live nga nina kuba gita nina producer awuliza byonna mbeera nabo mu studio so kati bitwala sente nnyingiko so nyimba nyingi nnyo zesina recording oyina enyi in a rough estimate munsi muno wakayiyamu ennyimba nga mmeka nga 420 mazima naye nga naka recordinga kondooza nga 10 ziri zonna zikyali mu file yeah. Omanyi eriyo abantu ng'ayagala omuntu si lwa nsonga nti no ayina kyamwagaza ekyamaanyi yes. olwekuba ayina ettaffaali yagasse ku ggwanga lye kakati nange wano wakubadde efunye interview naawe njagala okugamba omuntu ali eyo nti Diplok Segawa ow'ekitiibwa musajja ayagadde eggwanga lye akompozinze ennyimba nnyingi n'ekitabo kye kikomposing ennyimba kikyajjulidde ddala so nkubiriza abantu bannayuganda abaagala ebintu ebyensa ebigattako ebitayawula nti musobola ne mu ngeri endala muyinza n'omukwatirako ennyimba zino esobola okujja nnyo kuba za makulu nnyo ate ebiseera ebisinga mu abayiiya obuzito bw'okuyiiya muba mu bulina obuzito bw'okutuwa ebyo bye muyeeyeza oba bwa supiidi ntono oluusi kubanga mukola ebintu bingi ate ng'obulamu bulina okutambula ne mu mbeera endala kati njagala nkubuuze kubina ng'ogyeko emikolo gy'embaga don't people because I would want this interview omuntu ategedde Diplok Segawa n'akayimba kasooka Omunonye
okyakkiriza abantu okutwala okubayimbira? Kasita bwanga tukanyiza mu conditions zange kubanga simala gayimbira anywhere njagala kuteekateeka bulungi kwa njagala abawulira ekyennyimba nga si ku kyamuka bukyamusi yes kubanga byennyimba kiruufu basanyuke era bwe mbeera nkoze concert ne mu February twabadde wano mu concert yabadde sponsored by French Embassy ne National Theatre era abantu basanyuka naye nga booking ayagala kufuna atya offices zange ziri ku National Theatre maziba yes wena ikama esimu yogo ojja kugibawa mazima kubanga ogirina kati nange munkubireko mbabulire nti nange nina n'ebirango mazima ebikwata nga waliwo message gy'oyagala okutuusa kubanga bwe nkuwa example y'oluyimba lwa statewide insurance Swiko nalukola 87 ye advert yakasinga yes statewide insurance yakayimba akawulira statewide insurance yes kati gwe nkuwulira ng'oyogera n'akayimba n'enkawulira okuva 87 tuzze tukaddamu versions ez'enjawulo naye nga ye longest running advert company advert mu Uganda mazima kati kitegeeza corporate companies out there alabye Diplok even that is a site gyosobola okuwa amakulu mumuwe ebirango bya corporate companies statewide insurance toyina ndagaano zikulemesa kolagana na kampuni endala sirina era ne mwaka oguwedde mu kulonda era gavumenti yankozesa okuyiiya ennyimba mu nnimi zonna 22 eza Uganda nze nayiiya obuyimba obwali bukubiriza abantu okwewandiisa okuupdatinga voters register n'ogenda okulonda kale ebitongole bimbuukinga ne biŋŋamba kye byagala then nenkitaninga into a song oba a jingle kitegeeza nti challenges z'eggwanga Uganda entonotono zemmanyiiko naku zo zirenjinga nnyo okuva mu bavubuka nnyo yesinga okusibuka ebiragalalagala obutagala kukola okukozesa obubi obutasaayo mwoyo ku ggwanga lyabwe bali nnyo obutagala nnyo ggwanga n'okukola okwagala okwenyigira mu bujagalalo ebintu ebyo byonna companies ezisobola okukozesa obulungi n'osobola okuba ng'obiwa omulamwa okusobola nkutegedde bulungi ate nga nsobola n'okwegatta n'abavubuka nemba producinga ne tukolamu ekintu era abe United Nations yantwalako Southern Sudan Juba emyaka ndowooza nga 10 egiyise ne tukola nga bali ku youth disarmament aba United Nations ne bantwala ne producing ennyimba z'aba Southern Sudan youths eziri about disarmament. I see. Ekitongole kya UN. Emundu bazikomyawo. Nze nakola gwange gwe bampitira ejuba. Yes. Nkwagadde nnyo. Weebale nnyo naawe okukomisa. Ebyo njagadde ekikulimu. Yes. What you are is what you sing is what nenjagala nnyo n'ekyokuba nti olina ettafaali ddene yogase ku ggwanga olinayo akatalekeka akatalekeka bannayuganda mulina eggwanga ddungi nnyo nnyo njagala namwagalane njagala muteese era ojja kubawunzika ng'obawadde oluyimba lwange oluyitibwa twagalane tuteese kubanga byonna tubirina singa tubeera kimu ebirala ebitwawula biyinza okutwawula naye ng'ekiri basic ekisinga kwagalana mazima ne tukolagana eggwanga lyaffe tujja kulisitula nnyo mazima nga tugenda mu kayimba ak'okwagalana njagala okukubiriza bannayuganda mwenna nti interviews zino nzibakolera okusobola okufunamu ekyokuyiga Media Choice Television tukyuzinga oyo omuntu aba aleese impact mu ggwanga naffe nno bwe tukola situwagala nnyo okukola kino na kino tunoonyayo ekyo kyetulowooza nti kirina kyekigatta oba kirina kyekitangira mu buli mbeera ate kuno kyetuleese kubadde gattako saako n'okuwabula n'okwejjukanya ntumiddeko nnyo ab'amirembe obalabangako baŋŋambire nti kankaka tulabagana buli wiiki abaagala nnyo muwamukolera ebyafaayo kale nno batumiddeko nnyera webale nnyo ne famire yo njagaliza ebirungi nsobole Katonda okuba obuwangaazi ngera bwadde muwangadde tusobole okusomesa abaana naffe abasigadde tusobole okubanko nga tubayitirako kwebyo mwakola naffe okubaako we tutuuka ku lwamwe n'abadde balaba interview eno tubasiibudde katugende mu kayimba k'emirembe weraba
Obunnanfuusi bwasukka buzingamiza n'ebitongole buzize gwange emabega omwesiga obulwaji omunoonya omuli w'enguzi mumukweka nsonga gy'asula mumanyiyo bwe biggwa mudda mu mawulire nga tudde ate mu kwekubagiza wakiri yogera ekyo ekikuli ku mutima ne ku mmeeme tobuzaabuza banno bootyo olowooza ogenda mu maaso ne weerabira otuzze emabega obunnanfuusi kibi nnyo kye kituleese okwatula olwaleero